The Cranes efunye win esooka mzee kala nzingenda tandika naawe win esooka goal zetubadde twetaaga zetufunye 3-0 zebatukuba mu game ya sooka then naffe tuwangudde goals 3 ku bwereere naye win eze mu mbeera nti eyatukubaako z'amaliri omukwabo balina potential okuyita mu kibinja n'okukikulembera bayitha ababiri be ba favorites nga bakoze amaliri South Africa negwanga erya Algeria babugabanya olunaku olwaleero kirekawa Cranes mu kifo ekyokubiri nga bwe nagambye nti business kati eriwo first of all ku game muwumuza ne muli byekwaso mu game yasooka bali batendeka byabwe bafuna akalimo ne benyumiza awo emboozi katupange tiimu yaffe bapanga yaabwe bonna nga technical bench olwaleero bazze nga batendeka national team mu Chani national team mu Chani yes luli bali batendeka byabwe bebagala bafuna ekirowoozo bwe tutekayo gundi nawe leeto uwo atupange 11 yaffe ne banyumya emboozi awo mu training n'ebisigadde ne bakola ka 11 ne bakassa wali but leero batendese team bwe nali ndajana wano nagamba nti twalina okuselectinga team eyo okusinziira ku performance y'abasambi mu league nenjogera ku baaka Arnold ne munne naye ng'okimanyi nti olina center back pairing gy'olina okukozesa ebadde kuba ku Vipers era okirabye nti confidence Torachi gy'ayina ng'ayina ekikomo ky'obwa captain eyawukana ne confidence Alanokero gy'ayina simple enjawulo weeri twamutika omugugu mwana muto era yakola choice y'ekikomo ekyo yanimba oba yakikola lwa kuba nti yakikola lwa star player omuntu ayina erinnya ABCD therefore yagala ku buildingira okwo ng'ekifaananyi kya tiimu but oba captain ebiseera ebisinga nze nagamba nti bw'oba olonda captain ffe kye tusinziirako okulonda captain ebiseera ebisinga tulonda linnya Abangereza balonda baabwe nakera mukezi kumacha naga nti kapteni wange alina kuba mwana weeka ne mbambalinga aga nti okay ffe tunoonya njawulo yes bukule ekyokulabirako Pamet Sakas yali tamanyi nnyo omupiira kulyawo yes but bamuwa ekikomo ky'obwa captain naye mu byafaayo bya Arsenal tewali muntu akyasinze kubonyaabonya basambi ku side y'okuuma empisa nga Pamet Sakas yakyasanze okufayininga watusereti tewali dina bano ku meza n'ebisigadde you need that person ali hands on nga si wali nnyo but ku side ya discipline agwa mu kalima yande mwesigwa by the way okitegedde tolacho obukulembeze abo tulaze by the way yes kati eyo center back nga bwogirabye nga bwebadde ekikuba era ekimanyi kati wano wakati ng'okimanyi nti olina kalimu watambala ba experience ayina okubaawa wakati then bw'okkirira nagambyeko wano nti tulina okukola changes nga 5 ewazogeddeko emisana okuvuzera naye mu changes 5 mu goalkeeper nade sisuubira mukyusa given his experience ne performance ku ball era bwe nalabye wano nga tusoma nga ndaba Dennis neŋŋamba Kigundu nenekanga Munala n'Okero ku story yasoose fulumya nega nti olugambo lubadde luga nti Joero ne munne bajja kutuuzibwa naye omusomesa n'amuggyako just kikomo so gundi muwumuza ne munne bakirabye nti maybe pressure adde ku kikomo katumugyeko ekikomo tumuwe freedom okusamba era omulabi avuze paka 8-7 ne balyoka bamusikayo then wakati transition okuva midfield okudda ku kyoto yali yagaana era ne mu first half ebadde kyagaanye ng'emipiira gijja direct ku kikomera kati bwe kisanga ekikomera kya Arnold ne munne ba Gideon whatever nga batagala butagazi because tewali communication buli omu tamanyi ddirwa ayina ku transiting ava mu defense kukirira ngenda ddi mu attack naye olabye confidence y'abasajja basose ne batusumbuwa edakika zibadde nga 10 nga bakulaga bagala funa ka surprise goal bafuneyo kamu nkola ya Algeria then bajje ba capitalizing okwo naye sebo omusajja kyakoze obukaka mu mutima oli ne bamujjako ekikomo nina ekintu ekirala kyendowoozezza omusambi gwe bayita Alan nagambako wano nti is very dangerous naddala ng'omuwadde chance efubutuka wano mimwa gya goolo amagezi gano okugoberera omuteemi okusinga nga then ku mabbali now because akozesa nnyo omupiira mwana muto babbaaka bonna tewali bbaaka ayinza kuwala ni kitiibwa taliyo
because bw'okatunulira olaba musujja olanga talina kyayinza kukola kati ekyo kyoyinza okukozesa ng'ekyokulwanyisa tukirabye era ku bbaako ye penalty gy'ofunye nti kamanya okozesa omupiira ate kabakkiroza ku box ekintu kyonna kisobola okubeerawo kati tulina okukola kyendabye wings zaffe zino ebbiri zibanja wings twayogeddeko ku mulenzi Shafiiki mwe bataatuwadde tebamutuwadde then owokubiri akoze rwani abadde Jona Patrick Akande ng'ayita ku mabbali najja n'abikola naye tabaddeewo wenakubira essimu wano nga nkugamba ku buganzi bw'abasambi mu squad eyatandika nti omupiira we gwakwatibwanga omukulu Judise Mugabi omusambi Patrick Jona Kakande Shattel kati Kakande talina njawulo nani ona ayambala 10 yaffe ku national team ona ali ebweru Mutyaba Travis Mutyaba size yemu abasambi bali babiri abafaanana Travis Mutyaba muteni gyayambadde Travis Mutyaba muteni gyayambala ne Kakande then Dennis Omedi n'empande olwaleero balinga 14 bona bafaanana so game wetu betambula bwana Lumama kusine kyomboozezza kyongambye nti kati tulina kola ki yes answer is very simple tutunuulira ekitutta mu Uganda is calculators kudda mu bibala ebyo ekintu kiri simple kuba South Africa kuba Niger bubonero mwenda kuba kyetwerinda because bw'ofuna omwenda 1 oyina advantage nti kubali ababiri bwekubaako awangula gyonna which is impossible because bombi the powerhouses bakoze draw kiba kyegeeza chance yaffe with our 9 points tulikiria so tulina kuwangula just games ebbiri then ekisembayo tulina okuba spot on nti aba West Africa bango okuba okuba abango okuba you either stick ne winning team n'omanya nti kati eno tiimu gy'okozeseza yeyinza okukola naye mu tournaments ebiseera ebisinga oteeka okuba nga wazze n'olaba gemu ya Niger against Guinea n'omanya kiki olina okukola eyasooka kati mu mpanga ya tiimu olina okuba with your best 11 then notinkalinga n'amapeesa gano nina wengendo otuuka ate ku stage emu ndabe Kalimu Watambala nga ayina Elvis bali wakati ku kisanga Kalimu wamwagala nnyo Kalanzi omwogeddeko emisana igwotandise naye oŋŋambye nti Kalimu Watambala yalina okuba mu squad eyo etandika anti moto naye akulaga asamba ekintu ekikula ali machuwa like walabako omusambi asamba omupiira nga asambira tiimu like asamba kuwangula talina time yakwesanyusa ojjukira bamanuela nyama nga business bali mu kwesala ayagala ajjeko babiri kati Kalimu atambula genda ekyokubiri njagala nnyo omusambi atasamba nga Malwen Fellaini bw'akwata omupiira ebirowoozo byonna bigenda mu maaso ono akola ttani n'ayagala agabeko eno anti alowooza ali kitende oba aliwa kati Kalimu yasamba omupiira gwe amatu gano gaba ku kisaawe n'amaaso mu sponge yes yajja ku kisaawe I think edakika zali ntono nnyo yajja gwakadda yali half time naye njagala shots oddemu opime shots omuwendo gwazo ze yakubanga alagiriza because bali balemereddwa penetrating mu back ya team nga plan bite tuyiina zalinga off target okusinga but era yalaga nti yateekawo embeera kubazannyi bonna kati ekyo kiva mu kuba nti ate bw'wabadde osoma tiimu yo mu midfield tewategedde ani gw'olina kuwaani kakuwa ekyokulabirako bw'owa Kalimu ne Elvis wakati temuyitawo because Elvis ekyobugagga kyayina kiri kimu atunula kuno n'atunula ne kuno n'akuba neyo mu maaso kati bw'oba ne Kalimu wano abo bombi basobola okuwa kyonna they keep moving mu arc transition okuva mu center okudda wali balungi ogubbo gukomyawo very good buli kimu kyonna basobola okukikola nina gemu gye njagala okulanga bombi bali ku kisaawe Elvis n'oyo Kalimu ne Kalimu Watambala yes then wali ku side nana Alani bw'afuluma nana n'akuba mu 10 ng'olina omuteebi omu era nawo still osobola okuba nga ate okola nze ndooza tuyina chance Lumama nga tugenda birungi ki byolabye olwaleero ebyatulemako olwo omusajja twamutya buti Kalanzi yatuwadde statement wano emisana yatugambye nti yes twali banafu naye waliwo omunafu najja ne Jambia waliwo omunafu wa Sumagiza njamu kubasumagiza nkole ki nziruke Omwarabu yali w'amaanyi fena tukikkiriza ligi yaabwe ekwata ekifo kyakusatu ligi yaffe eri mu kifo kya
32 ku lukalu lwa Africa wano tetuli bulungi Omwalabu tumulabyeko omu South Africa amunywezezza mu mbeera yonna tubamanyi bakambwe nnyo nga bakuta omuddugavu kati biki ebyalema technical team yaffe okukola first of all twajja ne fear factory mu Mwalabu twakiyingiza mu bwongo waffe nti Omwalabu buli lwatusanga tetukola ki tetumusobola kyatuleetera okukola ki era kyovalaba tewali department gy'ogamba nti yakola bulungi kubanga tujja okutunuulira changes ezaakolebwamu ze zaali zitaddewo akalembeeza naye ate Omwalabu tactical era najja n'atuyiiya naga kati nze kantuleyo ngubalekere malemba akwatire mwe yakola ki mweyatukubira about discipline y'omupiira wano eyoleseddwa nti enneeyisa gye tweyisizaamu nga tetunnateeba ebaddewo esooka kyabyonna nga tetujja kukkiriza kututeeba then enneeyisa gye tweyisizaamu nga tumaze okufuna gola esooka naye badde yanjawulo kubanga awo panik esobola okukuleetera okukola ki ensobi kakati bwe tumaze okuteeba gola esooka ne tukkakkana ne tugaa kuba Gini twamulaba yawangula ojja omanyi nti omusajja alina busatu bwe weetaaga busatu okulabika nti okola kyomaakinga naye ne tujja ne tulemezaako ne tunyiga ne tukkakkana ne tufuna gola ey'okubiri gola ey'okubiri bwezze era olabye olabye moment eyo ebaddezze eya VAR eya penalty yaabwe nti omusajja alina engeri gy'ataddewo ekigere ekitatera kulabika alingizaayo n'ajjayo lwabukakkamu obwo akitegedde mu bwongo bwe nti wano ensobi yonna weebererawo abasajja gole basobola ogizimbirako ne bakola ki ne badda mu kyeso mu Lydia Tunil omuntu afuna consolation toddamu kulaba muganda wange guba muzibu nnyo nga n'ekisooka kya byonna Gini tukkirize tugaane alina kapasite esobola okugaba omupiira okutusinga kubanga tulina banafu kubanga ffe waffe bwe tukulembera ebbiri guba tegonna oli bwakutebamu ne guba 2-1 mu Uganda kibadde kinnaggwa sebadde enkola yaffe ey'okulabika ntulemererwa mu mbeera bwe tunaddala okwekuuma nga tulina so Uganda emikisa gyaffe nange nja kwogera nga mmeeya nti weegiri twetaaga kukuba bukubi muntu we twali tubuulira abantu ekibinja kino group C oba group C buli omu bwe yakiwulira omunauganda obonna omanyi bwe yatandikirako bwali bwa Niger n'omanyi nga Niger yatulemesa AFCON ojjukira Kalanzi ekitende sijukira lwakuba nti wano wetulaga ate twesobola omupiira gwa 0 fenna tuva mu liigi oli alina n'ebizibu alina entalo tasamba olusi basambira na ku neighbor kati gwe tugenda osisiika naye yalabika bulungi mu gemu eno Gini gyakola ki agyeyamukuba atubale nti obubonero bwa Niger tusobola okuba nga tubufunye tubugende mu final ya South Africa cause tuba tusigaza final ya South Africa singa tuba tujjeyo omukulu ono ku 18 games 2 tusobola okufuna wins ezebbiri Niger ku 18 kiba kitegeeza nti ku 18 tugenda mu final singa tuba tuwangudde kati ekibala ekituufu South Africa ndo tugenda muleka bbali tutya yakasamba omupiira yakazanya gumu twakasamba emipiira tulina kumwekubira oba okumuggyako amaliri oba okubya ettiimu ya Niger funa amaliri ga South Africa ogenda kubonero 7 Algeria yetu muleka akole byayo era oba osigala osaba Niger Gini akukwatire South Africa amaliri ekitali ekyo kyekiri tuve mu kibalo tuwangule tuli waka totuma Uganda Cranes maliri 100% eyinza okutulema twogera ku possibilities Kalanzi kuba byonna bisoboka mu mupiira wini ya Niger weba etuuse tuweza mukaaga omulimu oguba gusigadde gwa maliri mu gemu esembayo amaliri gaba gatukola ki gaba gatukolera gatutwala mu quarter final that is nga ne ttiimu y'eggwanga era South Africa ekozeemu amaliri mu maaso awo mu maaso awo kubanga oyinza okujja ate mu bya goal difference omusajja n'akola ki n'akugiramu awo banye omupiira muzibu buli gemu tujja approaching nga final ne wins 2 ze points 9 wonna omugati neno motivation tugyetaaze mu mbeera yonna anti zekinagambye tubadde twetaaga just win ne bwe yandibadde ya 1 point I mean 1-0 ndabyeko wano gundi sekyava kondaga ku mukutu gwa X ogwa State House bakonfirmize 1.2 billion ekyo twatofeya omwana badde akutte mu waya ne tubagamba nti esente zonna ezirimu amawulire zirina okutuuka ate temuli third party ekirala ezo teziringa temuli third party akawumbi kalamba ezo ziraba nga bwe ziri akawumbi kalamba n'obukadde 2 Munaika mbategezeeko kino sizakubanja era ne wetwogerera wano ziri kulodinga weziri awo banagenda otuuka ku team hotel nga zibalinze bamaze okola calculation so mu bufunze
guli ogwasooka mata gayiika eri liigi ya $2.65 mu nsimbi za dola mbale heroes ekyabanja bagirelegating ebanja $5,000 bati mu byonna tulina okuzannya okusinga bwe tuzannya olwaleero tulina okuzannya okusinga bwe tuzannya olwaleero against tiimu y'eggwanga erya Niger era tuzanye okusinga bwe tuzannya olwaleero against tiimu y'eggwanga erya South Africa bwe tuba bakuyita mu kibinja kale tusinkane ku mukaaga mu program Red Carpet. Uganda ewangudde goals badde 3 ku bwereere tuli mu kifo kya 2 bayisaawo 2 ku tiimu ze 5 bagenda straight mu quarter final.